Ekyekango tekimanya muzira kati wulira. Speaker Anita Annette Amongo mukwano gwange mpuliriza naye ennaku zino ali mu kusattira takyasula na waka, takyasula mu buliri, takyasula mu kitanda kye, asula amaaso gamuli mu kkubo olw'amabaati agabbibwa. Bannange ebintu bino bikyali biwanvu, kkiriza obagaana. Mu ngeri y'emu ofisa wa poliisi ono asamwasamwa n'ebigambo mukwano gwange amanyiddwa nga Ashraf yagombeddwamu dda obuwala poliisi olw'okusaasaanya amawulire amafu ku Speaker Anita Amongo ali munda atemeza amabega wa mitayimbwa. Byonna mbikuleetedde olunaku olwaleero. Yabadde SFC mukwano gwange omwogezi Omara yavuddeyo n'akakasa ebigambo bino byennyininyini eri ku Speaker Anita Amongo ng'abakyala 11 abooluvuganya gavumenti mukwano gwange mu parliament waleeri nga badde bamaze okubeera nga beesoma era nga basaze okubeera nga bakwata ekiwandiiko kyabwe okukitwala waleeri mu office ya internal minister amanyiddwa nga Major General Kayinda Severian Otafire. Kakati bano embeera bwe yabatuuseeko enkambwe ennyo eya poliisi yabadde Speaker wa Parliament Anita Amongo eyasose okuvaayo ku mukwano gwange n'abatirawo ekijinji oba n'ateekawo akabega era ne Parliament ugendo kakana nga bagiyimirizza ennaku ebyembi tebimanya muzira oba mukwano gwange ekyekango tekimanya muzira. Olaba Speaker wa Parliament Anita Amongo asalawo nabeera ku side y'aba opposition omanye embwa emekese mwanyi. Tutandise mukwano gwange naye katunaba kubeera nga tutandikira ddala kati kola booti. Kwata pen n'olupapula wandika ennamba y'essimu eri ku screen y'omukwano gwange gwangoberera oba teeka ku WhatsApp message. Osobola okubeera nga gweyagala okusiba dreads ezannakyo, dreads ez'emiguwa, omwami n'omukyala n'omwana, oteekako message yo bajje bakolereko ewuwo ate ku bbeeyi nga bakusaliddeko 5 ku buli 100 obagamba nti ennamba ogijje ku AKTV. Basiba dreads eziri ku mulembe zokka, enkadde bazivaako dda tugenda na bigenda. Baweereze message bajje bakoleko mukwano gwange be bakutambulira sigwa agenda okubeera nga obatambulira. Tolwawo weteekako na message ogambe nti ennamba ogijje ku AKTV ebitundu 5 ku buli 100 babisazeeko ate nga bakolako bulungi nnyo mu nkola ey'omulembe ey'omutebi eriko. Kati wulira embeera ekyekango tekimanya muzira. Speaker wa Parliament amanyiddwa nga mukyala Anita Amongo Annette ono ennaku zino abadde takyalya mmere, takyebaka oluvannyuma lw'okubeera nga yafuna oluvuuvumu nti agenda kubeera nga akwatibwa ku biyitingana eby'amabaati mukwano gwange agabbibwa. Kigambibwa nti omukyala ono amabaati agage yali yasalawo dda okubeera nga munnange agagabira abantu ab'omu disitulikiti y'e Bukedeya, yali agagabira amasomero agadde mu disitulikiti y'e Bukedeya amabaati agasoba mu 600 ge yagenda nga agaba olw'amala okugafuna. Naye munnange oluvannyuma lwa pulezidenti okuyisa ekiragiro naga nti amabaati mugazze oba atasobodde kubeera nga agazza akomyewo ssente ez'enkanankana n'amabaati ago. Kigambibwa nti ono yakwata ssente ez'enkanankana n'amabaati ago n'azizzaayo. Naye era mukwano gwange ampuliza nga baminisita bazze nga bakwatibwa enkya n'eggulu wadde abamu nga bazzaayo dda amabaati gano. Nono tekyamutaliza, tekibadde kyakumutaliza. Era twalaba minisita Kaseija ngono ye munnange fyu abuuka ava mu ggwanga Uganda adduka buddusi agenda mu Amerika, bino byamugwa nkoto. Nakati taddanga. Kakati ne Speaker Anita Annette Amongo abadde asula atunda olw'oluvannyuma lw'oluvuuvumu okubeera nga luyitingana nti ono agenda kubeera nga akwatibwa. Kati bino byonna biddiridde ofiisa wa poliisi ono mukwano gwange amanyiddwa nga Alert Squad Assistant Commissioner of Police ACP oba ASCP amanyiddwa nga Ashraf Chemongezi ayabadde agenda nga amansa olugambo oluvannyuma lw'okubeera nga akwatibwa. Ono kigambibwa nti bigambo bino yabyogedde lubona mu katambi akabadde kayitingana nga agamba banne nga Speaker ono byabadde agenda okubeera nga akwatibwa aba SFC. Kakati mukwano gwange ono bino bimuzalidde ebitukula makayi byazalira ku nsiko office ono okubeera nga amansa ebyama bya poliisi oba ebyama by'ebitongole bikuuma ddembe. Kigambibwa nti ono yakwatiddwa oluvannyuma lw'okubeera nga akatambi kayitinganye nga agenda ayogera nga agamba banne nga baweereza obubaka nti Speaker yabadde wakwatibwa era nti order yabadde evudde from above nga munnange eno egenda kubeera nga eyitira mu ba SFC bebadde bagenda okubeera nga bakwata Speaker ono. Kakati Speaker abadde mu kutya kwa amaanyi nnyo n'okweraliikirira mukwano gwe nga asalowooza taasulewo taasibewo nga yali ku mimwa. Kati oluvannyuma lw'okumala okufuna amawulire gano munnange nti agenda kubeera nga akwatibwa. Kigambwa nti ofiisi ono yagenze kuwali eri ku ofiisi ye ku Parliament n'atandika okubeera nga asamwasamwa n'ebigambo bino. Ono munnange oluvannyuma lw'okubeera nga asamwasamwa n'ebigambo bino yakwatiddwa lubona era n'ateekebwa mu kaduukulu ayongera okubeera nga annyonnyola ebigambo bino ani yabimutumye okubeera nga abyogera okubeera nga abimansamansa ne bibanga byandibadde bituufu oba nga si bituufu
Officer wa poliisi yenna naddala nga mukulu kati ono yabadde Alert Squad Assistant Commissioner of Police. Otegedde Ashraf Kyemongezi n'agenda ng'asamwasamwa n'ebigambo bino takuma byama. Yakwatiddwa dda era nga kigambwa nti Speaker Anita Annette Among yabadde mbweralikivu n'okubeera ng'ajugumira. Jjukira nti ono omukyala y'omu ku basinga okuva ennyo naddala ku baludda oluvuganya gavumenti okubeera ng'abanyigiriza buli kantu akabaawo ontalibeerako ku sayidi ye. Naye olunaku lwabadde lwaggulu lwokka lwe twamulabyeko nga yeegasse ku bakyala bano 11 abadde batwala ekiwandiiko ewa Minisita wa Internal Affairs amanyiddwa nga Major General Kainda Civilian Otafiire okwemulugunya ku poliisi. Ono yabeegasseeko era ne Parliament n'agiyimiriza era ne yeecwacwana nnyo n'abuuza lwaki poliisi yekwata abantu okutuuka ku ekyo okubeera nga munnanga abakyala ebayisanga ebyoku nsiko ebakwatanga abatali bakazi. Kaakati ne Parliament bagiyimiriza okumala ekiseera nga tekola ng'ensasage y'amaanyi nnyo ku Parliament ng'ensasage y'amaanyi. Anita Among yeegasse kuba opposition no ku lwalde lwaggulu omulundi ogwasookedde ddala mbungalaba naye olutali bumativu kyokka nga bulijjo munnange bino byonna tabimanyi. Naye kino kiddiridde okubeera nga ennaku zino ali mu katu, ali mu kweraliikirira, asula atunula, talya mmere nga naye akimanyi nti ekyago ewabalala n'ewuwe kijja. Kakati ono munnange nga bw'omanyi nti ennaku temanya nnyumba mbi, bwe yategedde n'addamu ak'obuntu n'amanya nti nyina okubeera ku sayidi y'abantu. Kakati oluvannyuma lw'okumanya nti agenda kukwatibwa n'abeera nga yeegatta ku bantu, ndowooza bwana bajja okukwatibwa naye bamuyiwirewo omugongo abeere nga tatwalibwa. Bw'ati ofisa yakwatiddwa naye oluvannyuma lw'okubeera ng'akwatibwa omwogezi wa SFC amanyiddwa nga Omara yavuddeyo n'akakasa sipiika nti byabadde byogerwa nti agenda kubeera ng'akwatibwa ye ono yabadde tabimanyiiko era bigambo by'oyo ofisa eyakwatiddwa Ashraf Kyemongezi ye nga y'ebigambo bye. Omwogezi wa SFC Omara yakakasiza sipiika mu maaso ge n'abyegaana n'agamba nti bo tebabimanyanga era tebabiwulira nko teri order naye yali yezze nti babakwate bamukwate nti era bagenda kubeera nga bamugenda bamukwate bamutwale bamusibe. Jjukira abantu bano babba amabaati ag'ekkalamojja era baminisita bangi tubalabye nga bajja bakwatibwa, abalala bakaba amaziga, abalala beewozaako, bangi basamoningiddwa, abalala ne beetwala ku mapoliisi. Naye munnange oluvannyuma lw'okubeera nga amabaati gano baagabulankanya ag'abantu bawansi abawejjere bali ab'ekkalamojja nga kuliko n'embuzi. Kakati no munnange ekyaddiridde kubeera nga ebyo bitambula bwe bityo. Nze Eke Masa ku timbe gagadula Eke TV. Kyemongezi ono ng'amaze okubeera ng'akwatibwa mukwano gwange ampuliriza olw'okusaasaanya amawulire ag'obulimba ate nga police officer mulamba ate nga mukulu. Yasimbiddwa mu mbuga z'amateeka wabula omwogezi wa poliisi amanyiddwa nga Fred Enanga tanaba kubeera ng'avaayo okubeerako kyayogera ku nsonga eno. Yabadde mwogezi wa SFC oba wa SFC eyavuddeyo n'akakasa ensonga eno nti sipiika wa Parliament Anita Annette Among tagenda kubeera ng'akwatibwa bo tebabimanyikira tebabiwuliranga nako. Era ne order from above gye badde boogerako no Ashraf gye badde boogerako tebagimanyi. Kwe kubeera nga munnange sipiika yakakkanye n'asalawo munnange n'atereera n'atandika n'okulya kamere naye ng'embeera yabadde etabuse ng'egayegaye. Byebyo ebiva mu Parliament ya Uganda birungi si birungi naye ng'obunkenge bukyagendera ddala mu maaso ku nsonga ezitali zimu mu ggwanga lyattu Uganda. Tusaana twesabire ffenna bannayuganda oba oliawo abaami n'abakyala tulabe ng'embeera etereera oba oliawo. Musobola n'okukwata mu gavumenti 2026 ne mukyusaako ne muleeta ku muntu omulala owa bulijjo atali musirikale. Osanga ebintu bino binaatereera naye watali ekyo embeera eyinza okuba nga ekyagendera ddala mu maaso. Kale akuuma takumira mpera mukwano gwange ampuliriza. Nze Eke Masa okubeera nga mbadde ntaddeko galubindi okukubira tooki mu nsonga nga zino. Akuuma takumira mpera. Bye bye. Ssaabasajja Kabaka wangaala.